Yes, Uganda Military Force, Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force. Azemu n'abikola ebyewuunyisa ensi eggwanga. Ku luno omulundi simanyi wa agenda kidda. Naye wabula nga ye amaze okukikola nga weeri enkola ye bulijjo, amanyi okuwubayo olubu lw'ekigere ku mukutu gwe ogwa Twitter, n'agenda maaso n'okubeera nga atweetinga ng'akola tweets abasinga ne mulowooza nti nno anoonya feemu so ng'ali kuttattana kitiibwa eky'eggwanga Uganda ng'abasinga emugamba. Kaakati tuba tusimbudde. Oli ku UG Update Civic osinzira obbanga otuwuliriza. Kaakati Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, avuddeyo n'awandiikiriza ensi oluvannyuma lw'okuwuuninga ambasada w'eggwanga erya Turkey wano mu Uganda era ng'amulabudde ebigambo bino wammanga byengenda okuba nga nkuyitiramu gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Abagambye nti mu bwangu muhandingeyo over Fred Lumbuye, blogger amanyikiddwa ennyo ku social media okugenda maaso n'okucriticizinga gavumenti byegenda maaso n'okukola ebikyamu. Era gye bufuddeko emyaka egyayita yakwatibwako naye n'oluvannyuma kooti n'emwejjeereza n'asobola okubeera ng'asinga omusango era tebamuhandinga over mu ggwanga erya Uganda. Jjukira ssemateeka alagira nti omuntu yenna waabeera ng'ali wabweru wansi ng'agenda mu maaso n'okuba nga advocatinga olw'ebikyamu eggwanga lye bigenda mu maaso n'okukola oba gavumenti eriko, oyo taba na musango aba alwanirira justice ku ggwanga lye. Kakati Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'akola order era ng'agiwenenkereza eggwanga erya Turkey ng'agamba nti nno muhandinga over Kajubi Lumbuye. Singa mulemererwa ajja kuba ng'agoba ambasada w'eggwanga erya Turkey mu kibuga Kampala, ajja kuba ng'agoba ankaras mu kibuga Kampala. Bino ebigambo abyogedde teyeemwetyamwetya, talimu wadde okusaaga yadde n'akamu n'akeddagala. Abagambye muhandinga over Fred Lumbuye mu mikono gya Uganda, gya gavumenti ya Uganda. Jjukira omusajja bamuyiza ebbanga, baali balowooza nti ajja tuuka ekiseera adipotingibwe, adipotingibwe addeyo mu ggwanga lye erya Uganda. Nekyayika obugumiikiriza bubalemye, balaba kino kikyagaanye soboka, kati avuddeyo n'ayatula ekimuluma gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Tetumanyi bino we binaggweera, nkyakutwala mu maaso gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kakati tetumanyi eggwanga erya Turkey biki bigenda okwanukula oba lina breaking a silent ligenda mu maaso n'okudda Muhoozi Kainerugaba ku byagenze mu maaso n'okutiisatiisa ambasada. Agenze mu maaso n'okutiisatiisa ambasada w'eggwanga Mulamba erya Turkey ng'aligamba nti singa temukwata Fred Lumbuye ne mumutuwa kagenda bajjuutuka, nammwe mujja kukwatamu obwammwe obwanguwa mwolekere muve mu ggwanga erya Uganda. Bibadde ebigambo bya Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba. Bino ebigambo nga bino si gwe gusoose okuba nga abyogera, newankubadde leero abyogedde ng'awerenkereza blogger munnabyabufuzi ali ku ludda oluvuganya gavumenti. Lumbuye yeesanze mu kaseera akazibu ng'ali mu masekkati ga Muhoozi Kainerugaba nga bagenda maaso n'okuba nga bawanyisiganya kibandiyise diplomatic clashes. Era omukulembeze wa Turkey Istanbul, Lumbuye yagenda maaso n'okulabula Lumbuye yagenda maaso n'okuba nga awooninga nga awangula court case ey'oku avoidinga deportation emukomyawo wano mu Uganda, newankubadde gavumenti ye wano yassaamu nnyo amaanyi ne kino kyagaana okubaawo. Gye buvuddeko emabega, Muhoozi yakola series eza controversy statements ku mukutu ogwa Twitter ng'agenda mu maaso n'okwogera ku bikwatagana ku relationship wakati w'eggwanga erya Uganda saako n'erya Turkey. Post eno yali erimu okudimandinga financial compensation ne personal benefits. Mwalimu compensating eggwanga erya Uganda saako ne personal benefits. Bye bino Muhoozi Kainerugaba bye yagenda mu maaso n'okukireiminga. Okwo n'ayongerako $1 billion okuva mu Turkey
era n'agamba mu bigambo bye, I want the most beautiful woman in that country for a wife. Bino bigambo bya Muhoozi byeni mu kusomera. Era n'agamba for Turkey, it's a really simple deal. Either they pay us or I close their embassy here. They can reciprocate and shut our embassy in Turkey as well. Ng'agamba kyetugenda okukola, Turkey erina okukwata akakadde ka $, ekatuwe, biliyoni ya $, agituwe. Era ng'agamba yeeyagala omukazi omuwala yenna okuva mu ggwanga erya Turkey amufuula omukyala w'ewaka. Ku sayidi eya Turkey kyo kiri simple, balina okukolako ekintu kimu, eiza batusasule oba okuggala embase yaabwe. Bwe baba baagala basobola okuggala embase yaffe eri mu Turkey nabo. Owulira ebigambo ng'ebyo? Bino ebigambo bikulagira ddala nti no bitattana ekitiibwa, diplomatic ties wakati w'eggwanga erya Uganda n'eggwanga lino erya Turkey. Yes, kiyinza okuba ng'ebiseera ebisinga kikolebwa ng'ekinyumo eky'okunyumirwa, naye kikosa eggwanga lyattunga Uganda kubanga si gwe gusoose. Takomye okwo, ayongeddeko n'agamba, the real problem is Turkey. We have waited for them to rehabilitate themselves, but whips. We are going to end all diplomatic relationship. We are going to end all diplomatic relations with Turkey in the next 30 days if they do not address our issue. Ngagamba singa Turkey kagitanda neegaana okwadressinga ensonga zaffe zetugigambye, tugenda kusazaamu diplomatic relations, enkolagana yaffe n'eggwanga lino erya Turkey mu nnaku 3. Kubanga obuzibu bwe tulina wano bwa Turkey tubalesse ebbanga beconsolyating, beebuulirire, n'ekirabika kigaanyi. Kakati nze kye ngenda okukola nga Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba, ngenda kubanga nzigala enkolagana yaffe, ngenda gimenyawo wakati w'eggwanga erya Turkey n'eggwanga erya Uganda. Diplomatic ties gwe munanga tumanyi kye kitegeeza, enkolagana z'amawanga abiri. Ate diplomatic kitegeeza enkolagana ey'omuggundo nga bakolagana mu bintu bingi, eiza mu byenjigiriza, mu byenkulaakulana, saako ne mu bya security. Enkolagana eba y'amaanyi nnyo, eba ya muggundu. Kakati nno ku lunaku olwokusatu ng'ennaku z'omwezi 29 omwaka guno gwe tulimu, Muhoozi Kainerugaba yavuddeyo n'akireyiminga n'agamba nti the best thing about Turkey is their beautiful women who surrendered to me before I beat them. Ngagamba nti ekizibu ekirungi ekiri ku ggwanga erya Turkey be bakazi baabo, bakyala baabo abalungi abagenda mu maaso n'okwewaayo mu mikono gye nga tannaba kubanga abakuba. I have already married 5 Turkish women. It was an easy job. Nti yakawasa abakazi Abatakishi nga 5 era talabanga mulimu mwangu ng'ogwo mu nsi eno. Era ng'agamba the next time they threaten me and Uganda again, we shall fight proper. Nti omulundi omulala singa eggwanga erya Turkey linaagenda mu maaso n'okubatiisatiisa, bajja kulwanira wamu nga bbe eggwanga erya Uganda. Lwaki Muhoozi akozeseza bino ebigambo? Jjukirako omwezi oguwedde woba ozze otugoberera wano ku Yugi Update TV, tuzze tukulaga information egenda mu maaso. Mu ggwanga erya Somalia, oluvannyuma lwa UPDF okugobebwa mu ggwanga erya Somalia, nga Turkey egamba nti bakoze ekimala, ke kaseera Somalia neyeezimbe beesi yaayo amagye gaakyo agenda mu maaso n'obakuuma. Jjukira baali bagenda mu maaso n'okukuuma ekibuga Mogadishu.
naye nga Turkey yevunaanyizibwa ku bisinga amazzi, construction site, infrastructures, egyo emirimu nga Turkey yegiyingiramu. In fact Turkey yeringa etwala Somalia. Naye ng'ebikwatagana ku bya security Uganda yebadde esinga obyenyigiramu. Kati lwakya lumu Turkey negamba bannayuganda badde ewaabwe bamuke mu nfe ezimu, waliwo enfe ezimu ze bagobamu aba UPDF. Kino kisaasanyusa Muhoozi Kainerugaba, era n'olaba awanda omuliro embiranye evaawo, nkiwa embiranye evaawo. Oli ku Yugi Update Civic Sinzo Bango tuwuliriza, tukyagenda mu maaso. Era yagenze mu maaso n'okunnyonnyola ensonga lwaki agenda mu maaso n'okwataakinga online eri eggwanga erya Turkey. Era ng'agamba my recent fight with Turkey was not about Turkey, nti obulumbaganyi bwange obuyise emabega okulumbagana Turkey tekyali ku Turkey kyennyini. Of course I heard that our Bachwez empire expanded to the Mediterranean in a story from old people. Nti yawulirako emabega nti Abachwez empire baali beeyongerayo dda baagaziwa paka mu Mediterranean, ng'abiwulira mu story mu ŋŋambo ez'abantu ab'edda. Era ng'agamba my focus is on Somalia, our true brothers. From now and forever, more Ugandans vote will be respected in Somalia. Imbu ye ekimuluma focus yagitadde ku ggwanga erya Somalia, baganda be. Era okuva ne kaakati na lubeerera Uganda ejja kubanga evotinga mu ngeri eri respectively mu ggwanga erya Somalia. Era Muhoozi yagenze mu maaso n'okulumiriza Turkey okubenefitinga okuva mu infrastructures mu ggwanga erya Somalia. Kyokka nga Uganda be bali ku beya cost eyo providing a security, ate nga egihonalinga is providing with the Horn of African nation. Era ng'agamba 1 billion eya US Muhoozi gyagenda maaso n'okubanja mu ggwanga erya Turkey eri mu security is a security dividend. We batwe bakyogedde kagamba zino sente zeekuusa ku nsonga za security oba ebbanga eggwanga lya UPDF gye limaze mu maaso n'okugenda nga likiipinga eddembe oba n'okiipinga instabilities oziggoba mu ggwanga erya Somalia babadde tebasasulwa, ekyo nayo tetumanyi. Naye Muhoozi akulaga nti kibaluma okubanga bo bagenda mu maaso n'okulipolinga security, kyokka nga Turkey yegenda mu maaso n'okubenefitinga mu infrastructures, emirimu gyonna business ezigenda mu maaso ku mazzi, Turkey yezivunaanyizibwako. Bo ne basigala nga bakutte mundu bakuuma abakulu bagaba n'omugabo. Muhoozi byabiganya agambye nedda, nze sigenda kubanga mbikkiriza. Si gwe gusoose okubanga ataakinga, bangi mawanga mangi gazaataakinga mu ngeri eno. Era kakati Muhoozi avuddeyo n'agamba ayagala Turkey eririisinga Fred Lumbuye nga munnabyabufuzi opposition asinga okutiibwa mu Uganda, mu gavumenti ya Uganda. Singa akala does not release Lumbuye, Muhoozi awoninga Kampala will chase the Turkish embassy. Nti singa Turkey teriliizinga tekwata Lumbuye ne mbawa mikono gyabwe, bagenda goba embassy y'eggwanga erya Turkey mu Uganda. Muhoozi ayongedde okukanga n'okutiisa. I am going to finish Turkey soon. They must produce Lumbuye too as soon, or else I will expel their extremely useless embassy. Agamba nti agenda komekkereza Turkey mu bunnambiro. Era ng'agamba oba baagala oba tebaagala balina okumupuleeta. They must produce Fred Lumbuye. Balina omuproducinga, balina omugjayo oba baagala oba tebaagala. Mu bwangu oba si ekyo agenda kubanga agoba
embassy ya Turkey etagasa mu Uganda abagobera eddala mu ggwanga erya Uganda baleme kuddamu kulabirako. Ebigambo byakozesezza ndowooza owulira obunene bwabyo. I will expel their extremely useless embassy. Bino abyogera ku ggwanga eddamba oba oliawo liprovidinga n'obuyambi eri eggwanga erya Uganda. Kati mukimanyi mmwe basabirizi buli kimu mudifendingira mulinga parasite mudifendingira ku balala ate ne mugenda mu maaso n'okwekalakaasa ne mutandika okutanishinga eggwanga ekivaamu nga baba mu foreign aids nga mutandika ate okucunya munnansi mutandika ate bajjako emisolo egiteetaagisa. Ezo nno ensonga zisaanidde ne ziba nga zitunulwamu. Muhoozi gye buvuddeko nga nkujjukizaamu emabega azze awooninga embassies ez'enjawulo ng'azitiisatiisa geza nga embassy ya US, Germany, EU ng'agamba nti bano singa tebaawe kitaawe kitiibwa nga bagenda maaso n'okuwagira oludda oluvuganya gavumenti nga baagala okubajja ku ntebe bajja mulabamu omusera. Era tujjukira bulungi nnyo baali Kabwanango nga bagugumba ne ambassador William Pope ow'eggwanga erya US ng'amugamba nti amuwadde essaawa ambala akwatemu akakutiya k'omugugu bwe taddamu kulinnya wano ku ttaka lya Afirika. Teyamugoba mu Uganda mukka, yamugamba siddangamu kulaba wano mu Afirika tolinyangawo ekigere kyo. Naye ensonga zaalinnye enkandaggo. Ekiseera ekiyise ekitono kyasembye okulumbagana eggwanga erya Amerika wano nga twakava mu kampeyini ng'ennaku z'omwezi 15 yagenda n'alumbagana era embassy y'emu ng'agigamba nti ey'Amerika ng'agigamba nti agenda kusazaamu enkolagana ya Uganda ne embassy n'eggwanga erya Amerika bagenda cancellinga all diplomatic ties. Nkugambye gye buvuddeko yagenda ng'akalulu awo kanaatera okuggwako nga twakava mu kalulu ka ennaku z'omwezi nga 15 yagenda n'awooninga eggwanga erya Amerika ng'agenda mu maaso n'okusoomooza embassy yaayo ng'abagamba nti be bali emabega w'okubanga babuzizaawo Robert Kyagulanyi Ssentamu be bamubuzaawo bamukwese oluvannyuma lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu lw'akalulu okuwenjezebwa nga talabikako bamuwenja gye bamuwenja ne bakola buli ekyetaagisa n'ababula kyokka ng'agenda mu maaso n'okweraga mu lujjudde nti mu Uganda mwali naye yababula ne banoonya n'engeri gy'abatoloseeko n'ebabula ne bagamba Muhoozi n'akola ebitiisatiisa n'awooninga nga bagenda okutta oba singa wetwale mu maaso ga poliisi weeweeyo kola wooti ne wooti byonna yalinga anjiwansaano ku mazzi. Kyeyavaamu n'agamba Robert Kyagulanyi Ssentamu tasobola kubeera nga ekyokutolokwakwe yakirimu yekka ateeka okuba ayinamu abanene abadiribada abaamuyambako era olwo yalusonga mu ggwanga erya Amerika ng'agamba embassy eno yabadde nsaale nnyo mu kuyambako Bobi Wine okutoloka okumubuzaawo era n'egamba nti singa tebaagenda mu maaso namubawa bagenda kusazaamu diplomatic ties balina n'eggwanga erya Amerika. Kakati eyo tweet gye yasembayo okukola eyamuzaalira akalimu obuwuka yamukyalira akalimu obuwuka era yamufuukira akayinja mu ngatto. Oluvannyuma lwa Senator Wish mu ggwanga erya Amerika akwasaganya ensonga z'ewabweru foreign issues atula mu kakiiko aka foreign committee era ye chairman person waako ye chairperson yavaayo n'agamba nti ku luno yalinnye gye gava yakulosinze red line. Talowooza nti no America ly'eggwanga lyagenda okuba nga amanyiira ng'agenda mu maaso n'okutanishinga security yaayo alowooze nti bagenda mumulekawo lesa agende. Era Senator n'avaayo n'agamba yamaze dda okuwandiika ekiwandiiko mu administration ya Donald Trump bamuwandiikire bamulage enkolagana y'eggwanga erya Uganda
n'erya America in a diplomatic way mu buli kimu kyonna kye balinamu enkwasaganya. Walaba okusatira mu kabinenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Era Muhoozi n'avaayo ku mukuto gwa Twitter nga yeetonda ng'awandiika obubaka obugamba nti ebirala byonna binkole oba munsanctioninge naye singa olekawo diplomatic ties ze tuyina wakati wa America ne Uganda. Kalinga akabonero akalaga nti baatuulamu ne banenya ku Muhoozi Kainerugaba bye yali agenze mu maaso n'okwogera, era ne bamuddisaamu awandiika obubaka obwetonda. Wabula Senator yagamba no, kuno bagenda baalinnye gye gava, agenda mu maaso n'okuba nga asanctioninga Muhoozi Kainerugaba. Ebyo twabiraba. N'ekyo kyandibadde kyakuyiga eri kabinenti yaffe, eri abo abatutwala, kubanga Chief of Defence Force muntu mukulu nnyo mu ggwanga, kubanga yavunaanyizibwa ku magye ku security y'eggwanga. Kati waabanga asobola okulaga weakness ye eri amawanga amalala, kiba kitukubira ddala nnyo, kiba kiraga obunafu gye tuli. Weewaawo ye ayinza okuba anyumirwa n'ekiina engeri gye kinafuyamu eggwanga. Tiyakuma okujjukizaamu, yagenda mu maaso n'okulabula eggwanga erya Kenya n'aligamba nti asobola okusindika ba commanders ne basalako eggwanga eryo mu wiiki emu ne baba nga balitadde ku ttaka eggwanga lya Kenya. Era baafundikira bawandiisa apology eri eggwanga erya Kenya. Jjukira wano mu Sudan yabawandiikira n'abagamba nti singa tebakomekereza olutalo lwe balimu mu kibuga Khartoum, agenda batwalira olutalo sinzigu lwe batalabanga nako. Mu nnaku 2 ajja kuba amaze bakapukyalinga nga bonna abakubyekubye. Sudan bwe yabiwulira n'evaayo tiyakeepinga silent n'egamba byetaaga babawandiikire apology leeta oluvannyuma lwa Uganda okubanga yabatiisatiisizza obbalumba obateekako obulumbaganyi. Kati ebyo byonna ebintu ebifaanaganako bwe bityo bigenda mu maaso n'okubanga bitattana diplomatic ties wakati w'eggwanga erya Uganda n'amawanga ge balina nago omukago gag'enkolagana. Ekituufu Uganda yandibadde esobola okwemalirira, niye engeri gye kiri nti gavumenti bukyanga ejja mu buyinza emyaka 4 gye yakamalako, Uganda tennatuuka wadde kwetengerera. Tukyabenefitingira ku by'abalala, tukyayimiriddewo ku buyambi bw'abantu abalala, tetunnatuuka producinga byaffe, tetulina productions, tetulina facilities ku myaka 4 gavumenti zaffe zemaze ku buyinza. Eggwanga lyattu Uganda singa lyasigaza gavumenti ey'obwakabaka lyandibadde liri wala nnyo, kubanga gavumenti y'obwakabaka erina plans nnyingi nnyo ate era ng'ezimplementinga n'okusinga gavumenti. Kati bo bana ba gavumenti kye batya nti obwakabaka bujja bawambako eggwanga babeere nga balicognizinga bo, y'ensonga lwaki baateekamu etteeka erikugira obwakabaka obutayingirira gavumenti ey'omunda. Oli ku Yugi Updates TV nyongera okukujjukiza ku nsinziro bbanga otuwuliriza. Ensonga kakati we ziggweredde, kakati avuddeyo n'akola order eri Fred Lumbuye ng'agamba gavumenti ya Turkey singa enaagaana mulizinga okumuteeka mu mikono gyabwe bagenda kugoba embassy yaabwe mu ggwanga erya Uganda, n'enkolagana yonna gye badde bayina yonna eyo eri useless, agenda kuba takyagyetaaga. Olw'ensonga tebaganye omuwa Fred Lumbuye. Abagambye musalindinge Fred Lumbuye emikono gyaffe, si gwe gusoose okwagala okukwata Fred Lumbuye naye yabalema. Bakimanyi abakuba enkya n'eggulu. Lumbuye omwaka gumu emabega we tuba tujjukiramu yali ku pending deportation nga Museveni alina interest ey'okwagala akomezeewo ewaka ku butaka, era nga bagamba yali ku support ey'okuspreadinga false news eri ba top government officers, ng'agenda mu maaso nga kuno kwogase n'okuclaiminga okufa n'okulwala okw'abantu okugeza nga Mwami Yoweri Kaguta Museveni,
muganda we brother we Genosali Musale saako ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Byemu ku byali bimwagaza adipootingibwe akwatibwe mu ggwanga erya Uganda, naye Fred Lumbuye omusango n'agenda agusinga, kati abadde ali ku pendingi omusango Fred Lumbuye n'agusinga. Kitegeeza gavumenti ya Turkey terina lukusa reportinga Fred Lumbuye kumuteeka mu mikono gya gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni, newankubadde bajja kuba bamwagala nnyo nga bamwetaaga bitya, ekyo kyo kirabika kikoze eki kiremye. Newankubadde omukulu atoye order nga wagenda okuggalawo embassy ya Turkey singa tebasalendinga Fred Lumbuye, naye kino kikyagaanye ate ali mu mikono gy'ababuyinza. Oli ku UG Update TV kw'osinzira obbanga otuwuliriza, mbalamusizaako nnyo mu kuliko obwakedde, kansubire nti bitambula bulungi nnyo. Abali mu diaspora, abali emitala w'amayanja bitambula bitya? Kansubire nti bigenda bulungi nnyo. Abula tukubiriza gwe okujja mu comment section, likinga, subscribinga, sharinga, tusobole okuba nga tutambuza omulimu gwe twetuma, eddoboozi lisobole okutuuka ku muntu. Nga bulijjo enkola yaffe mugimanyi, tugenda mu maaso n'okuba nga tuyitako mu kye tuyise mu komenti zammwe. Mwabagenda maaso n'okomentinga ku channel eno, genda maaso n'okubayitamu, kubatumirako, kuba mukola omulimu gw'ettendo. Mwe abatava ku UG Update TV mwebala okukola omulimu ogw'amaanyi. Yes, awo nno tuba tusimbudde. Ani ono? Mubiru Joseph, webale ogambye thank you for the updates, webale kusiima. Nakimuli Reste, webale kutuweereza brother, nawe nkutumiddeko nnyo. Adijja Kiberu, webale kuteesa, ogambye teri agenda kulayira tebageza. Eddoboozi liwuliddwa, ogambye teri agenda kulayira. Katusuubire. Ani omulala? Muwanguzi Godfred, naye webale kuteesa. Ogambye such as that man who is suggesting to pay off the opposition leader. Netwaka yaffe nga nnafu. Yes, opposition leader. If they don't swear, are the people who are provoking the government of designing for us such crimes laws? I am of the view that these opposition leaders hold some confidentials to them, serve confidential to themselves. The public should not get involved in their secret planning. Okay, woteesezza bakuwulidde. We have been telling them, Sentongo David, are they too young to understand this or just money-minded? Muteesa ku nsonga ey'okubanga omwami yavuddeyo n'alabula ba MPs nti bwe baba nga ssente ze zibagenda batwala mu kulayira, ye mwetegefu baterawo ekkubo lya ssente baleme genda maaso na kulayira. Kati gogambye nti nno kino bano baana bato kino baakakimanya tebasobola kukitegeera munnange, ebyobufuzi by'eggwanga bya Uganda bikusobera ne ssente zaagenda wala. Ssentongo David oteesezza bulungi, webale kuteesa. Museveni must go, never bibbi, nawe oteesezza. Olw'obudde munzikirize nkomaawo, tubaagala nnyo, mwebale kwekuumira ku mayengo ga UG Update TV.
mweraba.